tunarudi mu sinema mwali nnyo magezi rwani tugende mulako mwene tandika filimu etandise manyikidwa ng'omuzimu gwa Ssentebe etandise omuzimu gwa Ssentebe yetandise yino tandika butandisa ndegenda maaso kakati mu kutandika waliwo munaffe gwe tugenda maaso n'okuleka ntulaba ali mu kuleka ndi alambuza munne ye kiki kyatuuseeko omanyi mu nsi eno oba okola oba olina okuleka ndi olaga ki ky'otuuseeko mwana tuwava mu bwavu nanze munange nali bweru nga gyenkolera era nempereza abooluganda ne bagambe nga mukola ku ky'okuzimba mikwano gyange ne bannyambako okulabika ndi matiriyo atuuka bulungi nnyo ku site n'agenda maaso n'alaga nti bangi bakoze naye nga tebafuna bye bakola naye ate bw'ogenda e Bulaaya n'olabika okuba ni oyiiya akasendeko okanguya Yesekweyama Mustafa original names agenda maaso alengeza mukwano gwe kati nizonkozo ntya bannange ekintu ky'okugenda ebweru ekyo ate nga ndabira ddala nange nali kyagadde omanyi omuntu aleeta pulaani agireeta nga mboozi naye nga sabbaawe bakuggwe oli ayinza okupima nga yazze gwe yazze okuyoola naye nga tomanyi kati amuyingiza munda olengera bwentuuse n'agamba okimanyi ffe abaali ku kyalo kuno nga embuzi ezo zetukira kuba tulima twapakasa yapakasa embeera ya mutaka ono yakyukira ddala ye Mustafa Sekweyama original names kati ono yamugamba ne tugenda kukola tutya nkeni oliredde naga buli kimu kyonna ekikwaliko okuba ni kyetukola okuleka ntubeezaawo obulamu nze nkitegeera bulungi naye nze kye nandibadde njagala obe nga naawe oteekateeka tubeeko engeri tuyinza okuleka ntukola ki tuyiiya munange naawe ogende ebweru ono yakasendeko akajje bweru era azimbye maka agenda maaso amulambuza okoze otya endezo nga nnyingi muganda wa nnyingi osobola okunyizayo obukadde obusatu at least nenonya kakati nga bw'omanyi ogenda ebweru era bibaamu akasente ono nga mbuulira kyekyetagisa na sente mmeka omanyi omwavu obanga obwavu bwakusensera obwavu nga bwakusensera oli ayinza okulaba akakadde kweganga obutumbivu bwako okalabira mu kifaananyi kya goloofa ono yamugamba nandibadde nkuyamba naye mbanga mbako akasente kenkuteerako kwamu nenjagala naawe obe ng'oyiiya naye nange kwegamba engeri gye mbadde mu by'okuzimba emizigo gy'abapangisa ndi ogiraba sente mbadde nzifulumizza nnyo kati mba saagala nnyo kulabika ni munnange nkulimba ninja kuyamba ku kyesente yamuwa amagezi ga kuyiiya omuntu wa sente agenda zijja wasuusa kuseetula malaalo gano twali eri wataata ebamuziika waali wasigalawo kaakataka nambadde nnina akataka ako ketubadde nnina akapoloti ku bye twagabana ebimu ku by'omuzeeyo mugenzi kani ngaamugamba nti munange nange nakirowoozezza kumanya oba obyogenda ebweru ettaka eryo lyoba olinaawo nga tolina kyolikoleramu ate alitunze n'oliguza abirigasa gwe noobanga ate ogenda okufuna omulimu ogulikugulira amataka amangi jukira mu nsi eno ebintu ebimu by'abantu bye bakola bibeera byakubaatisa oli abatamanyi kituufu ku byankya binaaba oyinza otunda ettaka ng'oyagala ogula omulimu n'otagukola nakwo kati ono yamulambuzaawo watuuse mu by'okuzimba azimbye era obulamu bwe buleka okuba ni bukyukidde ddala kale nno n'olw'ensonga eyo ne mukwano gwe ayagala abe ng'akyusa obulamu alina okuyiiya ennyo afune akasente akamutwala ebweru bwe tuva etudde eno waliwo omukyala akomawo ava kuleeta mmere tata mwalazeewa kati ng'asooka abuuza abaana oba kabazaala gy'ali alina balazaawo n'abalekawo mwekka talese wadde ekyokulya musajja oyo kyasobola okukola kwe kutambula obutambuzi kakano we tuva eyo waliwo ge bali mu kulambuza ettaka kano kabadde mwekali akayumba nkakugulizaamu saagala nkuseere omwami ono ye muguzi waliwo ge baleese omuguzi Ssentebe yagula Ssentebe yaani Kasire John Bosco Ssentebe mwenye wa ku kyalo yakugula yeyeekolera endagaano omuntu yaba muzibu
Rijwagiramu wewe wakinwa. Kati nga tulebe wali eri oluwanyi lulinga olwayingira ebweru. Omukisa omulungi. Kintu kino kyeyamanira poloti zaako nolujjo yadazitunda. Awo ntegeerawo. Ekyo ekibawa ekiri ssente yazibawa. Ekibe mazije. Ennyumba eno naye awaliwa n'enkuba ng'eyo ezamukoka. Nyumba oli ayinza okuba agula ttaka naye n'abala ne mukoka ayitawo kwegamba omuntu yenna wabanga muguzi oluusi afuba nnyo okuteekawo bulipo obulabika okuba ndi bulemesa atunda. Munnange mukyala yagenza okuleeta emmere kati munnange maama ng'agamba abaana mbw alina gwagenda okubanja n'agamba nti mutaata mwe mugambe ngenze kubanja waddira teweerabira okulaba kandi munoomuwa ku bikyayi ebyo. Maama nga yambala bulungi agenze kubanja. Kaakati tugenda okudda ku bagula ettaka. Ono engeri gyali ssentebe tewaliwo muntu mulala gwe beetaaga gendako kubanga sitampu yagirina. Muleete empapula endagaano ekolebwe. Efirimu egenda maaso. Sokolindeka. Ono yagenda okuleka ni yawandiika endagaano. Kati kumbe ssentebe agenda owulira muye waliwo ekitali kituufu. Ogenda okwetegereza ebifaananyi byalaba. Ssentebe ono alimu gaalubindi. Alimu ebinoocula. Kati ssentebe oluusi alowooza ku bintu ebimu ebiba bigenda maaso. Ate ng'essaawa ebyo ebituufu ebigenda maaso. Mwana waffe kiri kitya. Akantu kadde kiki ogenda kugira. Kuba nagambye obanga ogenda kusiibamu ng'ondekera ekyesatu. Naye kati oba togenda kugira osooka kumpayo gumu ekitundu. Kugambye naawe ngenda siibawo nekugamba ndeeta gumu kitundu. Asasuza maddu. Gira wama bebi. Ennaku zino abaana b'obulenzi amaka bagafuula ekirala. Oli n'asalawo omuzigo gwe n'agupangisa nga mwasula. Naye nammwe abaagala okutoolako bannammwe awe mujja. Kumbe ssentebe alina ebinoocula. Agenda maaso alengera omukazi ono gwe naleseeka. Eno n'agenda maaso ku kyaggula ttaka. Kumbe omukazi gwe yalese ewaka yagambye agenda kubanja. Kati omukazi alina ababyengwala. Firimu yino etandise. Kankomewo. Kati okumanya ssentebe mutaamu n'ayawukanamu Poosho Piraato. Yavaamu ebiwayi bibiri. Nye bannange mukyala gwe kade singa nagamba singa wali wange ne ssentebe ono naye asooka nnyo banne. Ssentebe najja. Ebigambo bye bagenda maaso n'okwewana omukyala ebigambo byawaana omwami ono. Ali ku mwami ono gwe bayita Masaniriro. Masaniriro n'agenda maaso n'omulimu ogwo. Era oluvannyuma ennyo ng'ekikolwa ekyokwenda kiwedde. Naye nga mpulira obadde ontudde mu kawago kati nombuganye bubuganye. Naye bannange simanyi kati ebintu bino ebyokubanga kale twebbirira bwebbiriri sina kyakkola kankusiibule mukwano. Awaana muka musajja ssentebe gwe tulengedde oli alabika okuba ndi avaamu ebiwayi. Masaniriro nga yeeyongerayo. We nabeera ssentebe waakuno n'enteekako okumanyiira kujoogebwa kwennyini. Efirimu egenda maaso. N'asooka amulinnya akagere. Oli ku mukazi wange oli mu kye bayita okwemiisa. Yasooka n'amutunuulira nnyo. Ssentebe si mwangu n'akamu. Masaniriro guno agenda maasa. Oluyimu nkizi muno. Ssentebe mulala. Oluyalu. Waliwo abagera mbu akafa omukoto simanyi tekakola kine. Masaniriro bannange bavubuka mmwe nga tulaba firimu eno abeerewo ekyokuyiga Jose. Efirimu egenda maaso. Omusajja n'atambulirawo. Ali eno bawandiika ndagaano alimu ebitundu bibiri mulimu ekitundu eky'obusagwa. Omuntu oli mu nkizi n'amuggala ebiwoowoolo. Efirimu egenda maaso. Omubaaluufu n'akomawo. Omubaaluufu n'akomawo n'atuula. Eno bagenda maaso na kuwandiika. Kawandiika bamuwandiisa badde amaliriza. Kati omutunzi osomamu awo n'olaba.
efirimu ekyatandika butandisi tulaba omuzimu gwa ssentebe omuzimu gwa chairman egenda buterevu wali eri kwemuke Majestic Plaza level 5 edduuka liri namba 8 era nno nga yensibuko ebina Uganda. Kale nababaddewo ng'abajulizi baateekako omukono okulayikani ekigenda maaso kyonna kiwagiddwa bulungi ennyo. Ssentebe kyava akwata erudda n'asasula akasente naye ng'alina ebimutawaanya ku mutwe gwe awuli ayagala kaaba agulira mu nnyiike kumbe mukazi weeka kye baamukoze. Efirimu egenda maaso kaakano munnange mutaka oluvannyuma bamukwasiza ssente ono gwe bayita Okiriya Ronald original names musajja mukulu atuuka wano nkeni ono omugwagwa alabika ayagala kummanyiira kwe kujjayo muti gwe. Sente ezo eziguza ettaka eryo libadde lirina ebirala ebyokukola era nyagala Walukima ogenda okime essente zaffe n'asindika Walukima n'atambula. Abasajja abamu kati kamukoonako ssente ne zigwa oli ng'apaala agenda sindikidde Walukima laba bando baasi okujje tuwe tusaide akima ssente ze ono agenda musanyufu agenda Bulaaya ettaka lya kitaawe lye yamulekera alitunze ng'ekyobusika ayagala kulinnya bbaati aluminium aleese ebizibu. Ono ssentebe yafuna emitwalo gye yafuna oba obukadde bwe n'amala kati buli kaseera essente ezo ziba zikomawo zonna wazaagala. Kale tuddako maka gamutako ono muva Bulaaya musajja mukulu ajja musanyufu nnyo wakutuuka eno n'akonkona abeeno zuno nzize mukulu oli wambadde ntuuse Mustafa Sakweyama original names namunange wangamba ssente njize tugire ssente zamaze kwegamba akataka akatunze. Abavubuka bangi batunze amataka g'abakitaabwe bakitaabwe bakola nnyo n'entuyo zaabwe naye okulokuba bo baaseerera abaana batunze ettaka basobola okugenda ebweru anti babagamba ebweru waliwo emikisa mingi. Ono nga agenda okwambala ono abajja akwatakwata ku nsawo abalemu omulundi omulala agenda okwatakwata mu nsawo abalemu omulundi omulala abadde ayagala kubala mu ssente soka olindeko mwono ng'ayambala bagende tugende ku bya visa tugenda naye okugenda visa tugenda naye kiki ofunyemu kidumusi ssente mbadde nazo obukadde 10 omusajja ate obukadde 10 bubadde 10 omusajja ssente naye nayegundi ssente osudde ensuula ate mama nyabo engeri mutakono gyatayira toyina wotandikira gamba ndi oba musajja alimba gundi ssente mbadde nazo wali wempetadde wano wennyini ssente mbadde nazo olinga ssente mbadde nazo mangu twala eri nawe yita genda okebere gy'oyisa oba ssente ziguddeko mu kkubo oli ssentebe abantu batyo bannange gye bali balina amajiini oli agula ekintu kyo naye nga ssente abadde akyazaagala n'atwala ekintu kyo n'essente ng'azisigazza nyambaza nga tanyambaza zabwereri ssente talina beegomba okugenda ebweru ate kaakano tugenda okudda erudda yagenze okubanja akomyewo kati abuuza obwana kitammwe waali kwentannaba ava mu bwenzi ate banaye ekibi ky'obwenzi buno omuntu gw'otaapime ku minzaani olabe kiro oba zikyawera ogenda otuuka kumbe gyali nga taggalawo olugye bannange abaana bo tebaagala kusasulwa bannaabwe wakomyewo abangambye obwedda woyina gye walaze abaana obwedda bagamba mbu taata alina gye yagenze naye taata ono twamulaba alabika alina ekyama kye ekitamanyikiddwa ne banaaba ewaka ekyama kikye ayawukanamu ebitundu n'atambula leero nga mulala leero kati ogenda okudda ene waliwo bano abalanga ku kyalo ekiba kiguddewo ekyakagwawo amawulire agakagwawo breaking news bannanga omutuuze w'oku kyalo
tumuguddeko ng'alabika ekikanga bakyamutomedde teyafunye kifune kyonna ekyamutimbye akawago kyaleese okuba ni akolola embooge ayise mu kkubo wali era nga kitalo nnyo eky'omutuuze ono gwe twalabye ng'aye Kamasu. Kamasu abadde amasuka era buli omu adde akimanyi talina wamuluma. Kamasu ebintu bizibu nnyo tugenda batubategeeza ebyokuziika ebyokufa kwa Kamasu naye ng'enfa gyafuddemu gwe ate omuyi omulwadde najja akolola kukolola akakolodde akataago bannange omuntu abadde omulamu Kamasu afudde ki onacha kati obadde ogenze bangambye ogenze kubanja ofunye kyowe bityo bannange sibigenze bulungi bantu nabo basaba ssente tebakuwa era nempulira nze naseetegeera bigenze bitya kati ate gwe gyewadde olaze nze ebyange bitambulanga bulungi ebyange biriko sayidi embi ebyange bibangako sayidi nnungi yokka byotalabanga era nga tomanyi gwe essanyu lyempulira kubanga nina essanyu lingi ewange bigenze bulungi kaakati nokumba ogenda okudda erudda waliwo gyalangirira omutuuze ayabise enkwakwa akulukuse era twewunya okulayikani essaawa eno omuvubuka abadde ku myaka emito bwe gityo alabise okuba ni ayabise enkwakwa yasangiddwa mu kitaba ky'omusaayi muyitirivu ng'awanze embooge kale tugenda maaso n'obategeeza ebiri ku kyalo kuno era tujja genda maaso n'okuba nti tubategeeza amawulire ag'okuziika naye nga tukyalinawo ag'okubika mu bufunze masaniriro ye yagenze masaniriro yagenze masejjere yaliwo yalanga okugenda kw'amasaniriro entiisa egudde ku kyalo ono bw'agenze n'okuzza embooge azizza embooge kati ono agenda okulesa okulindeka agenda okulira abalanga ku kyalo jjukira gy'abadde ava wa mulenzi oli naye agenda okulira omusajja bamubika ku kizindaalo omusajja gw'abadde naye olwaleero atajja otya okuba ndi abooza embooge efirimu egenda yawulira nga takitegeera butegeezi yabadde agenze ku balansi nga kinnyo kumbe ekinnyo omwami akyabizza ono omusajja gwe yafumbirwa mukambwe oyinza owulira nga oyagala kaaba naye nga tosobola kitegeera nfudde bannange kiki ekigenda mu maaso mu nsi entiisa ku kyalo masaniriro agudde nazza obwenkulumu ayiye embooge ekimuleeza enkwakwa kimuleese kwa byambooge azizza embooge era tugenda maaso mawulire agaliwo gaakubika tegawoomya nakabululu tugenda batubaddiza amawulire ag'okuziika mukitegedde bulungi masaniriro awedde mutuze munafu amanyiddwa nga mukulu kiganda wulira asangidwa mu kkubo ng'avuddemu omusaayi mungi tosobola kuŋŋamba nti ekyo ekirango tokiwulidde tosobola kugamba nti ekirango tokiwulidde entiisa agenda ababuulira entiisa tefuuse entiisa kakati munange tugenda okuva eyo musajja mukulu ng'ajja alaze wagenze no kyempidde kusizina babuuza chairman oba gyali chairman nno seba alina abaana abakulu ab'obuwala ono emwala chairman omukulu oba alayika agenza wamama kirabika agenza wamama muto taata oyo kati ono sekulitade yamunoonya waliwo emitawaana emirala egiguddewo kumba alanga akyalanga olumbe olwabizza munne enkize ekimuleetera okulayika ndi awanze embooge era tugenda maaso n'okwewuunya olumbe olutabangawo ono lumututte mutuuze munnaffe ekikangabwa ekyokuba tufunye entiisa ku kyalo omutuuze awedde okuziika tugenda kubategeeza mu lunaku olw'enkya oba kwawa egenda maaso tuddako amusajja mukulu aba akyatambula obadde nkunoonya ssente bekwenoonyezaki Sempala mutabanyi omanyi ono sempala bayagala okunziba sempala
Sempala mukona nga koko weerabidde ono mutabani wa gundi ngulinkizi ono wabeera ali emmanga mukookowe yakavuyebwe ennaku zino zonna ebbanga lyonna abadde abeera Bulaaya ende bwe yavudde Bulaaya najja alabika okuba ndi ayiringuludde kuno agomuno mudde agazimba ag'amaanyi ku kyalo kuno leete bwe nagendayo mulaba nansomeramu ddiiru awo naŋŋamba ssente azijja Bulaaya era naŋŋamba obukadde 6 bwetaagisa bwe mba nange njagala ngende e Bulaaya nkyusa obulamu nga ye si kwe kujja otunda ettaka awo agamba kale kamala kakati we ntuuse okutwala ssente aŋŋamba kayambale engatto oluyingidde mu nju okwambala engatto ngenzo olaba ssente zange sikyaziraba musajja mubbi abbisa amajiini kati mbadde njagala kuleka kyamaani ompe ebbaluwa ngende ku poliisi wulira firimu bedde bweru kuba oyo muvubuka oyo omusajja mbadde mumanyi n'ensonga eyo ensonga lwaki mbadde mwesiga kulagana abayaayi naye gwe lwaki mukolagana n'ababbi wangende ku poliisi kati nga muganfunira ebbaluwa ayagala genda muwawaabira naye ogenda wawaabira otya omuntu ku sente ezagguddeko tugende kasala kale tugende nkuwandiikira ebbaluwa nga basalo abe nga boolekeraka agende amuwandiikira ebbaluwa ayolekere ku poliisi kaakano munange ne tudda ku kipipa owayenga mukisa okukusa okimanyi nsanyusa nnyo okulaba sietano sewe yendi otya owuli otya owulira otya muli kati kiki ekigenda maaso okyajjukira kati nga mugamba bigambo biri bye nakugamba obijjukira saabyerayira kati kiki kyotutegese namunange era ebigambo byombitwala naye nyala sooka kumala kusoma kati ani yagamba nti okwawula kugaana omuntu okusoma kino kigaana kusoma njagala olowooze bulowooza ku kyendiko kwegamba omuntu osobola obikolako byombi naye anaye taata waanaamanya gwogenda omugamba lwaki ebigambo byonna byogera bireeta kiremya yekka leka naawe kasaasi kale soka olindelinde muko kale twale naye sigumiikiriza omanye ekyokya kyendiko naawe n'ensonga si yagumiikiriza akubulira bw'asonga ne ku nsonga ensonga eno si yagumiikiriza gwogirwisa nsonga erina okuggwa wulidde olamanya muno bw'ali obenga ekintu ekikolako togira ekyo njagala nakubanga ekintu kino ndaba engeri gye nkwanjula n'eka kasaasi n'agenda maaso n'osudiyo omuwala ono ye mwana chairman omukulu omusaayi n'atandika n'okulayikani omuwala ono ayagala ssebe okulayikani bakola ki omukago omanyi laava ey'omukago eba nzibu laava omuyinza okutta omuntu naye omukago ne mulyoka mutuuka ne muba nga mwagala kweta omanyi eby'ennaku zino ebintu byakyukamu naye abantu bayagalananga nnyo ne batta n'omukago oli naga atutta omukago njagala olabe kaakati munange ono nga tajja ku poliisi yabadde oli amugamba aleete ssente bawanga visa baba basobola okgenda maaso n'okulekani njagala tugenda onnyamba ekintu kino kinsusseeko ensonga eri bweti nagende ku makya nenfuna sente kati ng'atandika omwennyonnyola akasente ke yabadde afunye yaŋŋamba akasente ako yabadde agenze kulekani akatwale bamufunire visa afune oluwendo olumutwala ebweru kubanga munange sente ebweru gyeziri yatunze n'attaka lye bambi ku makya g'olwaleero sente chairman yazimuwadde bulungi ngendo otuuka wali omusajja aŋŋamba yingira munda kayambale engatto tugende mbuuza sooka olindeko yakutteko mu nsawo omwami oyo nedda bwe watuuse n'akola ati jjukira ono yasigadde na ku mulyango oli n'ayingira munda akyuse engatto kati sente we zabulidde awo sente simanyi oba yazinzibyeko atya mu mpaaba etamanyi ngeri oli gye yamubbyeko sente waliwo sente eziggwako mu ngeri y'ekyavu ng'olaba olina gw'olina owaayiriza zikomewo oba otya oba otya sigendagenda mu kirabika oba okunyonyola n'agamba nti olaba ekikuleese wano nze nandikuyambye kubanga nze nkola ku mirimu gy'obufuusa egyo omulimu gw'oliko bakufuusizza wali emmanga ku mukooko we oyo muvubuka eyakafu ng'agenda maaso ng'alagirira omwami oyo alayinza okuba ni yamufuusizza sente azaagala kati ogenda kumpaako mmeka
ono nga muganja kuwa 5,000 mwini oyagala kuntuyanyiza bwerere gwe omusango gw'ekifuuso omanyi ne fayiro mwe baguwandiika ezo sente olowooza zimalagagira n'olyoka ogawunjizijja buzibu otyo omusango gw'ekifuuso ani agaali guba musango mwangu kati oyagala mmeka miliyoni 4 zenjagala miliyoni 4 ate katubanga abagabanidde wakati kintu obo kati kale oba toyagala genda mu UCC bakuyambe UCC ekolaki ne kati UCC manyiwa wentandikira naawe nja kukuba wagamba okolera ggwanga lyonna abasirikale muba muyamba kati nga mbuuza gw'oli ggwanga musirikale aba wa ggwanga nawe yagamba okuyamba eggwanga yakukuba oba oli ggwanga mpa miliyoni 3 miliyoni 10 ze zaabuze omusango gw'obufuusa bano we bagikolako tegubeera nagwa mu ofiisi efirimu egenze maaso eyo bagamba oba gavumenti weba ekola erina kuyamba bantu bwe batyo leka tugende ono muli wa sente emisango gyakozeeko miyitirivu kaakano tuba tuli awo ne kati ugenda otya ku ssomero nga tuŋŋambye ekintu kino mba mina okumanya okuteegera ono ssebo munnange alemedde ku mwana w'abandi ekintu kino tonzijaamu naawe lwaki lengera wenna woonyirira ng'ekitabo kumbe taata w'omuwala ono teyeetaaga mbega okuketta abamutawaanya ebintu ebimu abyekolera kasaasa kati ngaamugaa tujja kusinkanawa yamugaa basinkane ku Nambigo waliwo akafo akaliyo kati naaka ekintu kino ukyetaaga obenga ku ssomero ovaayo mangu engeri gy'osoma kyetaaga tandika 7 tugateeka essaawa ez'okusoma olweggulo zonna tube nga tuli mu kintu kale tofe nja kuveena kunyoba nyinza n'okuba okuva ewaka n'empitirawo enambigo ne kigwa lumu tosuuka ku ssomero kuba abasomesa bayinza okugira ne beemulugunya lwaki leo tewasomye kati osooka n'ogenda eddendi n'ovaayo kitegedde byonna byonna n'amatizza omwana kitaawo ali wali awulira kasaasi ate abaniga mu kumatiza ndaba engatto tekyamanyi n'atuufu gyedda ali ku mwana abandi ataama ogenda okuva eyo ono ali mumutambuza banoonya musajja ebyo ebyokubonyaabonya ono yawulira nga abikoyedde ddala kyagala kuntambuza kumalako mirembe musajja tumukwate we tutamukwata ebintu si birungi sente zababbye empitirivu nnyo naawe zimulekera okakasano waali okakasano waali wano wamanga wano kumpi nyamba tugende wano kupulu wano wansi efirimu egenda maaso sabona tutwali otula nyamba tugende newe nkoma nyamba tugende ono yamuganza empulira nkoye ebintu by'okutambula jangu tugende banoonya ali wali emanga ali awo ali manga awo kakati no waliwo ava ku ssomero kulikayo mwatto fukamira kyampisa ndi bulungi yenda kibuuzabuuzaawo kulikayo olinamu obuzibu nedda kani nga mugasooka ojjenze nga n'obuzibu bwendabye ate buzibu ki kati kyembuuza nze ŋŋamba ng'asooka mbuuza ni omanyi nti oli muwala mukulu kati waliwo kye bayita okuzza omukono aye sigudda mu maaso omanyi waliwo obuwangwa n'ennono era ennono eva mu ngeri omuntu gy'aba yatondebwamu ennono wabeerawo ebintu ebiba bigobererwa okuva mu buwangwa nti omwana obuwala bw'omala okulabika ndi ofuuka omuntu omukulu nozza omukono
oba tokyayinza kwesaza mu ddiro lyerimu n'erya kitaawo. Era ebintu ebyo bagenda okubibangawo nga waliwo ensonga lwaki birina okutwalibwa bityo. Kati taata ono ye ng'omuntu omukulu teyakyakyala. Weegendereze. Era ng'atandika okubuulira omwana we alina okulekaani yeegendereza. Ebimu ku ebyo ebigoba omwana mu maka ga kitaawe kwe kulayikaani aba afunye olubuto nga alufunye tasoose kulayikaani awasiddwa. Obufumbo obwo tebubeera butukuvu. Era omwana oyo aba aleese kye bayita amawemukirano era abaawo emikolo egikolebwa okuddabika ndi ekyo kivaawo. Kati omwana ono bamugamba abe nga yeegendereza. Waali akuze ensobi gy'anaakola n'aba ng'agenze maaso mu kikolwa eky'omukwano n'omusajja yenna aba takyayinza kusula mu nnyumba ya kitaawe. Munnange eyo nga tuvaayo bajja banoonya mutaka nange omusajja nzisa gwe nno ngenda kukuba kati saategedde nitambudde na mulalu kuba kintu kyendaba ogamba bakubbye miliyoni 10 tofaana wadde akakadde. Omanyi omuntu agamba mubbye miliyoni 10 naye tafaana wadde emitwalo 9. Kuba amulaba atandise otunula ng'olwasa atunula ng'olwasa. Omusajja sente nja zikwongera, sente olinazo oyagala nja kuwa, naye tunoonye omusajja sente zabbye nnyingi bambi, tugende tumunoonye bambi. Efirimu egenda maaso. Oyina omuntu gw'ondabe naye mukuba nga nyimire naye. Kaakati ono kye yakola ng'asooka ajja abuuza muganda we oba ono yamulabye ng'alina gw'ali naye. Taata ayinza atya okuba ng'amanye ebintu gy'ataabadde kireka luwo omuntu eyatulabe najja n'amugamba ebigambo. Ono ng'amugamba tabadde nze. Kani ng'agamba kuba nina okuba nga simanyi na bwe nkyogera naye nze gwanga nakomyewo saa. Ono ng'amugamba nakomyewo dda ng'obudde bukyali bwa misana 7:00. Babimugamba. Yamanya we yayogeredde wateekeddwa okuba ni wabadde we yabadde amulaba. Ntambulirako nnyo. Kireka aliwo omuntu amutambulirako mu ngeri emu oba endala. Kati oba ani antambulirako okunnemesa emirembe nnyini amalako ekyagala. Bannange abanayo batawanya nnyo bannaabwe. Efirimu egenda maaso. Kaakandi omusajja mukulu muva Bulaaya wuuno ali ne mukyala we. Kani ng'amugamba mukwano okimanyi nti waliwo abasirikale ba poliisi abazze bakunoonya. Nze ebintu ebyo by'okunkanga emmeeme sibyagalira ddala. Kakazi katukalina lubuto bambi. Abasirikale bamunoonyeza buli wamu yenna nga bali wabbyewe mwami. Omuntu okugamba nti ngenda kuyamba kitegeeza kuku. Kakati ng'agamba sikitegeera butegeezi. Omuntu gw'angamba yazze n'abasirikale namutegeezezaako nti ngenda kumuyamba. Kati mu ngeri y'okumuyamba nekitegeeza kulekani ampendulira abasirikale kwagala kujja kunkwatira wano. Ebintu ebyo nga sinnabirowoozaako. Nyumba. Era wavudde onadduka nga ddayo. Ng'amugani omusajja yazze nga muyise ne mugani oba ofunye akasente ajje mutwale bamukolere visa oba asabe visa bw'aba ng'alina passport. Yazze ku makya tale tugenda naye kyanga awo sente zimuguddeko biki n'agenda azinoonye teyakomyewo. Kumbe yakomyewo n'abasirikale. Bakeetola wano emirundi mingi na buli gye basuubira omwami gy'ayinza okulekani gy'ali babeera bamunoonyaayo. Gwe nisaaga weeraliikirire. Omanyi kasita weeraliikirira ng'oli lubuto ozaala akaana nga kamaswanku. Kati toyina kugira munnange kubanga weeraliikirira bebbi. Yoyo omukyala gomamu munnange ng'amugamba nti toyina kulayikani ebintu bino ate obissaamu ebirowoozo nnyo. Kaakati musajja mukulu ali wano. Salongo nange nakyagala dda. Kati alina gwayogera naye ku ssimu. Tukole endagaano eyo eggwe. Kyekintu kirina kugira kityo tulaye ng'ekyo kiggwa. Ali ku ssimu. Yeetaaga nnyo. Omanyi agala nnyo ddiiro ezaabika, agala nnyo ez'okwabya mangu mangu. Ayagala nnyo ez'okwabya mangu mangu. Ayakwabya mwana wa chairman nga mulabi. Chairman alaba nnyo. Efirimu egenda maaso. Oba okyogedde tujja kikola. Kati watudde ku kiti ssebo ne musajja mukulu nga gy'atuula. Ono omwami alina entambula. Simanyi bamugimuguza sente mmeka.
entambula ya Ssentebe wasedda n'osirikirawo ayina ennyonyi teyina biwujjo kani nga mugamba dde wedda nkunoonya gwenyo nzudde kani nga muga sowe wangi Sowedi wangi ssebo Sowedi nkuyisa emirundi emeka kyemani ate engeri gyompitamu bwoti ate ng'olinga alina okunkanga obukanzi kukanga osobola okunyamba Sowedi nina ekizibu naye n'okikola kizibu ki senga timwagasanyi wewagana kati ng'asooka amubuulira bano okujjako nga bampayiriza omumanyi kyema nkakasa amulaba bulabira yabubuze akola ye siso wali olabye ku nakakaawa mbeera nemukubo mulaba agenda mulo toyogerangako naye ekigambo ne muteesa ogenda omulaba ekyo nedda mwana okuba mwana muto njogere n'omwana omuto obadde ki naawe leka Ssentebe kwaye niomanyi toyina kyoyina bw'oba omufunyisa olubuto onomwa yamugamba omwana oyo ku bwavu bwo bw'onooba omufunyisiza olubuto ogenda mulabirira sibangakona Ssentebe tompayiriza okakasa nkwayiriza tonnabakolako naye pulaani musinkana Ssentebe leka naawe ekigambo ekyo kikatuufu kale naganze muna ekyenkugamba ge mazima naye bw'obanga okimanyi obadde oli mu ntegeka tewandyeganye nze ne mmanyi engeri gye nnyinza okuleka ninkuyambamu naye kati keweeganye kale kakibe nti tekiri nga bw'ogambye musajja yategedde ddi leka baavaawo munnange nga tujja tudda erudda waliwo ge tujja tulengera mpolampola wano kati Ssentebe yayita mukwano gwe Sekuritale abadde alina ebizibu bingi ebimutawaanya yali yasanyalala okugulu n'asanyalaliramu n'omukono byonna nga yasanyalala kadi yamugamba kansubire ndi wawonye bulungi agamba sina buzibu ebyabadde binsumbwa byawedde firimu eno bagiyita omuzimu gwa Chairman omuzimu gwa Ssentebe ye firimu gye tulaba nagamba zigenda butereevu mwe muke Majestic Plaza level 5 edduuka li namba 8 kadi nga mugamba dde nzira luyi eno mpitaako jangu tulabe kaakano munnange owange sookojje naye gwe mwana gwe nendyoka tuteesa ebyaffe n'ogenda n'obigamba kitaawe olugambo olukujjudde kalabe obukola nga mugamba nange luli we twali tulabagana ngendo tutuukewoka nga taata byebigambo byayogera nze simugambanga nako bannange omusajja yankudde emmeeme era katankondole emmeeme omusajja najjankanga yawulidde mulinga emmeeme esembedde neeva wansi eno nedda mu kifuba waggulu yabadde anaatera ogiwandula manyi waliwo omuntu agamba ekigambo nga bakikoledde mu nzikiza ng'era okimanyi teri n'omu yakulabye kale ono yamugamba okumanya omuwala mukambwe tayagala kupowa ate ne Sowedi akyali ku kituyi pulaani bazongeddeyo aga twandifunye awalala kireke eno wetugeze atulaba nnyo omuwala naye ssebo naawulira akyamuse manye ebintu by'abaana bano abuwala laavu eyo etandikanga mmotoka egikoleeza n'etakuma naye bwekuma bweti teyagala kulinnya stop kaakano omuzeeyi alina olumba olumuluma aluma ennaku zino berugira nga lutaama lumbe nga lumukyamusa efirimu egenda maaso kaakano maama ate wuno maama agenda kubanja kani nga mugamba nikume waka bulungi tewabaawo obuzibu obubeerawo teweerabira okuba muno obusera ate omuteeramu sukaali wa kigero owulidde munnange bwe yeebaka ate omubika mu katimba wano balina emmese ziyiganga kapa kani nga mugamba naye kaakati ate olagawa osobola okunsimbira eddagala munnange mbadde manyi okyaliwo nsimbire ku ddagala wali eri alina eddagala ery'okusimba okimanyi meeting gye ngendamu y'amaanyi nnyo
kati ate gwe ssebo lyokonzize mu bino mbusimanyi awalya oyagala kulayika ndi simanyi okola otya mukwano nkwegayiridde ebyabaana bijje mu byaffe bambi senga kale senga kakati munange bwe tuveeyo ono yasibira wa ssengaawe okugamba kati alinayo kapulani okuba yanayo ensi eno ensi yonna yonna eyonoonese basenga abaabuuliriranga abaana kati awulira ayagala mwana kulayika ndi agira awumulizaako wano ekizibu abazzukulu senga bagenda kujja kati senga amubanja abazzukulu mwana ono aluddewo okuteeka ebintu ebimu mu nkolo omanyi waliwo abantu nga tebaagala kuzaalira ddala kati abadde alina ensonga ye ng'amugamba nti tofaayo ensonga eno ejja kuggwa kati engeri senga gy'amubanja abazzukulu era amugamba alina mukwano we gw'ayagala okuleeta ewa ssengaawe babe nga bateesa ku ky'abaana abo asazeewo omwana amutwale wa ssengaawe ssebo gy'aba atandikira egundi owulidde era oyo omwana omuto ayonka okugjako ab'ebweru ongamba simanyi omwana toyingiza mu by'abaana oli omwana mukulu waliwo ensonga ez'emmaka nga baba tebalina kuleka ndi bazuugirako mu baana omanyi waliwo ekintu ekijjanga ekirwadde abakulu nga kimulina okisirikira gw'otudde ogenda ndeetera eddagala ndekeyo okukola nzire mu ddagala ssebo ennaku zino ssebo omwami takyalina n'amaanyi gagenda kukola omukyala yagula emmere ewaka kati kyova olaba alina amaanyi mangi kati amuga toddamu kunnyomeza bya ddagala abasigadde bajja kuleka ni balikuwa kyokka ono tayagala kuyingiza mu by'abaana kumanya nti alina eddagala lyamira nkaini abaana wano buli omu akimanyi tuli balwadde famire bantu bakulu balwadde bali ku ddagala wa muganda wange tutyawo kaakani omunnange ono ng'amugamba wano tofaayo wano we tuli wa bulazo kumbe wassengaawe omwami ono mulwadde naye alinamu ekitundu kiri ekyo alimu abantu babiri bagenda maaso lengera eyeeganye amuleese oli omwami alina ebisowaani buli kaseera bimusuulira amasannyalaze muwala bamumatiza wano tujjanga kuba tusinkana era buli kimu kyonna kajjambo gwe asiibula soweedi awo nno ekyo kiwedde akomawo sowe chairman ate chairman gobati chairman ekintu kino mulagambye ntya teweeganye n'oweegana neweegana oyagala chairman munnange waliwo ensonga ezimu nga toyinza kuteegaanako naye bano ekisa ssentebe naawe sagambye omwana oba omwagala yogera mukuwe ayota adduse soweedi n'akumamu soweedi odduka biki gwe babbako obukadde 10 omanyi bakubba miliyoni 10 status ekyukirawo bw'oba obadde oyinamu 5 otambulanga obw'ataano bw'oba oyinamu akakadde era ozimbamu ng'owakakadde naye kati obwavu bukuluma n'otunulanga olwasa 10 kirabika nali omulengera mpitako ate ak'olukumi mubaamu obupya naye buno obukaddiye kati atunula ddala ng'akaasa akakadde naye gwe amagezi gakula sebo yagenda ku poliisi omuntu osuula otasende n'ogenda ku poliisi kati ogw'omusango baguwoza badani sente zaye zanguddeko naye kirayika ono yazibbye nga teyakutte mu nsawo kuba omusango ogubeerawo olaba n'oli yakutte mu nsawo oba olina oleeta obujulizi bakutte mu nsawo ani yazikuttemu magezi gakomyawo sente zino gwe naani kati ayiiyo alabika okubani oba baloga bulozi bamanye sente zino ziriwa nze sisobola nze naawe tonzamu ebyo bintu bya kisiru ate munnange tonzita yakadduka lengera gye yaddukira adduka agenda okutuuka aweta soweedi wangi omanye odduka noonya woowummulira nga ebakulindidde kati okutuka entegetege soweedi ali ku mavivi soweedi waŋŋamba otya soweedi tewaŋŋamba ndi omwana oyo tosobola kugira omwana oyo wensonyiwe kyalo 16 disitulikiti y'emubende owulidde tulina kyama yadde okuba ekumpi ne kasambya sikula yamugamba kiringa omuntu wakujja mu kyengera nagamba woddamu okumusemberera omwana wange ebyalo 6 ojja kumpulira
kati abakusindisa eri ku nsalo z'amaya we buwanvu bw'olina okubeera okwokumpi ne muwala we ekyo yatya kyamaani munange tonangira kyogange tosuulangako kintu kinungira naye kale era manya ne woosula abaawo eyalonze afazaadi tuloge eyalonze azizze ebintu bino nga byazze olwawo okukkiriza ni sente zigenze naye ekituufu bwobbi bw'oba obbiddwa ate gy'okoma okuwaalira okuzza kyobbiddwa oyongera kufiirwa kati ali ku muganda wa muyambe babe nga basobola baako kye bakola olyamugaa oli ku bibyo mwandinyambye ensonga eyo etegerekeke yamugamba oli ku bibyo efirimu egenda maaso so nga twetaaga tube nga tumanya ludda gye bigwera ne sinema yaffe eno ebintu si birungi ebintu si birungi okutwaliza awamu kakati munnange oluvannyuma nga tukwate kubo senga ali wano ono gwe bayita Naluyange Farida original names kakati munnange akawala nga tekajja gwe nnyabo kiki okyamaani yagambe gye nedda nze siri ku ebyo kiki kyamaani mbadde manya akutumye nedda mbadde nze kulaba mukwano gwange andi yaŋŋamba lwenzija musange wano kati oli nno yakisimba ne kiroka kizibu ki kati luli eri ewaka omwana balayika bamugobye omwana ali ttumbu era simanyi kino ekintu Andereya bwakikoze bannange olubuto lwa Soweedi yamuleetanga ano ng'amugawa bulaza kumbe wasengaawe ate ebigambo ebimu mu byogere nga mwegendereza omukyalo ono yapeeka nnyo Soweedi amusaba abazzukulu naye omuwala bwazze n'amugamba ali lubuto mwana wa ssomero Soweedi nga tuludde omulaba wulira reply response esimu ze zaavaako Soweedi yatusomera kati banenze nange munonya simu naane yaŋŋamba ano wa muganda abanjira mbeerako eno kati owe onyambye otya nedda ekyo tuba tujja kyogera nesooka oddeyo wammwe kansooke nnoonya Soweedi ensonga eyo tugituulemu naye nga kyekyolubuto bambi sole kale Soweedi namugamba akuume ewaka bwana ate atandika kuleeta byabawala olaba ebigambo we bikyuka kyobula muganda wayinza okupika nawe muzaala abaana ffe tujja kulabirira n'obazaala n'atandika obbukankabula emiggo omwana naye atusobedde busobezi Soweedi efirimu egenda maaso kakati munnange oluvannyuma mukazi wattu yuuno ebintu byensi abaana bobolaba papa nnyo mulenzi ajja nagamba kino n'olaba nga ge mazima oli nagamba kino kiriwo eki n'olaba nga buli kimu kiwedde kitya ono omwana wa mwanyina bwedi kati munnange oluvannyuma mukazi wattu nga tatandika kulekani atambula engeri gy'ayinza okulekani anoonya obuyambi Soweedi yabula kyokka yafunyisa omwana wa chairman olubuto omwana gwe bayita Nakakaawa yasooka n'ajja ewaka n'agamba mbu simanyi alina mukwano we gwagenda okuleeta ye nga senga teyafaayo sente baawulira alina engeri gy'ayiikawo ate yafaayo ye yasalawo oba omulaba oba tomulaba ate n'ekirala kyamaani ensonga gye mbadde mumanyiko ddala nnyo mbadde mumanyi nga kyamaani atafa ku bantu oba kitegeera kati mwannyinaze kitaffe okimanyi nti yafa mwannyinaze yaddira ennyumba n'agitunda waliwo omuvubuka wano yava ebweru ng'ayagala mu amutwala ebweru kwe kutunda enju ya kitaffe addira ssente yali tannabanaziwa mu efirimu egenda maaso sabo kaakani nno n'ennyumba mutakoli gye yatunda kitaabwe gye yaleka byonna ate bagenda maaso n'okuleka ne babyogerako era ssentebe yagula ki ye yagula ennyumba eyo kyokka kyamaani gyo abadde bamulaba ng'omuntu atafa ku bantu naye waliwo ekintu kye balabye ne batandika okuleka ne beewuunya
chairman bagezako omugamba gundi afu ne chairman afaayo tayagala kumanya. Chairman ebintu ebimu tafiireyo ddala. Ni kiki? Sente ezo kasita zaagwa. Chairman talina na kye yakola kulekaani yamba muganda we. Kwegamba afuuka kisiikirize. Chairman talina makulu. Entebe ya ssentebe erimu ng'omuntu naye nga kiri awo kitudde awo kiwemenge. Tekirina makulu kisentebe kati baamuvuma ne bamugeya ng'ali wano awulira. Eyo ne yeesooka ne yeeryawo. N'asooka ne yeeryawo ssentebe. Bosi gy'oŋŋambye ate mpulira nkunakuwaliddeko. Bambi ono yawulira ng'ennaku emukutte olw'ebizibu by'alina. Atandise byatala omugongo, obunafu bweyongedde. Olubuto luleeta obunafu. Singa kale byali byakuwanyisaamu n'abasajja ne bamanya we bimenya. Kati ssentebe nga tajja. Omwana yali yava ewaka. Yamusanga yeebase wano. Owange. Toyina kyokola olituula weera kwebaka. Oyo omwana gwe olina kyosobola okukola. Yangwa gwe eri otandika okukola emirimu. Weewaka weebase wano. Agenda omulaba. Apise. Naaka naapise ebya ddala. Naaka bulijjo omwana gwe we. Taata si lubuto lwago. Onimba olubuto lwendabira ddala bwe lutyo. Yali yadduka ewaka bw'agenda alutwalire omusajja oli Soweedi. Omuvubuka we yali balina osinkana. Ono baamugaa Soweedi naffe tumunoonya tetumanyi gy'ali. Kati ali eno alimba kitaawe nti luno olubuto lwa mmere mbumukuta kusse bukkusi. Olwo olubuto lw'endaba olw'omuntu, olwo olubuto lwa mwana esimpumi eyo ezimbye etyo. Olwo olubuto lwa muntu. Ekyaddirira kwe kutandika okulabika ni wabaawo embeera ate y'okwegayirira. Taata n'alaba ng'ekintu ke bamukoze omwana okufunira olubuto ku lujja gabamawemukirano. Efirimu egenda maaso. Mwana abadde ambuulirira abenga asobola okugenda maaso n'okusoma, naye omwana teyasobola kulekaani yakwata ebigambo bya kitaawe. Bangi manyi bagamba embuulirire tefa yonna. Abantu bababuulirira naye ne bagaana okulekaani bakwata mu ebyo ebibabuuliriddwa. Era ogenda okwetegereza ng'omuntu akoze ensobi. Mukama Katonda njagala olabe. Musajja ati yawulira nga akankanye. Kati nga wayitawo emyezi 5. Mwana bukyanga afuna lubuto wayita emyezi 5. Naye ng'ebiseera ebisinga abaana bafuna obuzibu ebukyo lwaba tebabuulirirwa oba bagaana okukwata ebibabuuliriddwa. Kati ogenda okwetegereza omwana ono. Ajja kusonyiwa nze sigenda kuwalirwa kyama. Ono. Yomba nti nange nali mbirimu. Agenda anoonya bunoonya wa kusula. Kati bamugoba. Tanjagala weewaka. Ssentebe yamugoba ewaka okubula emanya nti olubuto mweruli. Ng'amugadde ewa kitaawe weegayirire munnange nange enkoyo okuliisa okulabirira ate abakazi ab'embuto baba balya kuba alimu abantu 2. Kati agenda n'abamu mu lubuto omwo ng'alinamu maswanku baaba. Ng'oli asennya emmere. Abakyala ab'embuto apise. Omanyi omuntu okubanga kati abeerawo bubeezi katono nnyo. Buli wamu bagenda okuba bamulabirira, buli wasaba obuddamu abeerawo akaseera katono nnyo. Kahano mu kaseera kano waliwo olukiiko olw'ekyalo lwatuula. Wuliriza ng'agamba atuuzizza olukiiko si lwa mbeera ya ssanyu, wabula waliwo embeera eriwo erabise okuba n'emutaanya. Wuliriza nnyo embeera. Munjogerako bingi. Awulidde ekyalo kino bagenda maaso n'okolekaani bamansa olugambo. Ekintu ekitali kirungi. Kati ng'agamba ekyokwogera si kibi, naye omuntu yogera ekituufu ky'omanyi.
kwegamba omuntu okutandika okungeya ne muddayo ne munfuna ekisasalala bannange nafuuka kiki mwagala nkoleki kiki mwagala mbakolere bantu mmwe ne mugaasi bafaako mwe mugaasi faayo mwe mugenda maaso n'okunkola ebikolobero mboleze kanzi kabwe mwagala ntandika kulekani bwe mugenda emanju yenze nzije balongoosa kyamaani atabusa kale nno n'ensonga eyo nkubaku ebintu bye mugenda maaso n'okunjogerako obutabo ne bufuuka obutabo ebyombikooyi bw'obanga omanyi wamwogerako wano otandika okuwulira obuzibu ne muntulako lwaki temujja ewange ne muŋŋamba bwe mubanga muyina ekizibu lwaki temukireeta ewange ne mukiŋŋamba ekintu omuntu obanga omuyinako obuzibu genda omugambe nti gundi kino okusinga bodda ku muntu n'omwogerako n'omugeyaako wano ne wali n'omwogeya buli kimu kyonna kaakati munange omuwala ng'akwata ekkubo ng'akomawo ewaabwe ajja ayita nnyina omusango kiki naawe asiyete laba nnyina omanyi abaana maama azaala abaana abamufaanana maama nyagala kudda odda nze nakuzaala toddamu kumanyira nze nakusanga ne kitaawe sibeera nko nnyoko kimanye nti omwana asanga maama munsonyiwe bannange maama gwenga watuzaala kali maama okuzaalayo omwana omu maama nakyo banne maama munsonyiwe ngonyongo nkugambe kade ekintu kiri kimu bakulizenga bombozi njagala olabika okubandi okwata ebibyo gende ewammwe ogende obe ng'ogenda obe gy'obeera muwala bw'afuna olubuto mu maka ga kitaawe aba takyajaawo tewandize wakoma okubeera omwana olunaku lwe wagenda maaso n'okuleka ndi osisinkana abalenzi kati ojja obingitana nnyini oleeta embuto z'osutufe tulabirire zizze gye wazisomba zizze gye wazisomba genda oza embuto gye wazisomba kasasiro tadda manyiira kugamba yamugaa zitwala embuto zitwale gye wazisomba losusirwalirako ono maama si mmere mukyewa muka kitaawe chairman atuuziza olukiiko lwakumwogerako omuntu oba omuyinako obuzibu genda omutuukirire omugaye guni nkuyinako ekizibu bwe kiti nga tonnagenda mulaalaasa bana ekintu kunyumya mbozi ku munno si kirungi kubanga obamanyi omuntu kwega bagamba enswera ekwagala yekugwa ku bbwa omuntu ne wabanga aliko ekizibu gwe mugaye ndi munnanga ekizibu kyo bwe kiti era kino empisa eno sigikwagalako omuntu anaaba alimu akategera yeesootinge nga tonnagenda kulekani ate omuswazaswaza ku banne nesituli ntwale ensonga mbuno mu gavumenti mufa watya nga mwina gegabatta ate ekirala mulabika mwina n'ebitambo mummwe yatandika obbazalawa n'abavuluga nga baleka balina n'ebitambo ebibaluma n'agamba omuntu gwe naddamu okusanga nga njogerayogerako kola ku kintu ekyo era njagala ensonga eno gwoba ogikwasaganya okuddamu ebintu ebyokunjogerayogerako sijja bikkiriza muwulidde mubeere bantu bakulu mukomye olugambo ng'ensi yonna era egende zinzimakula mubibege mulimu ebirendigawa munne buli ayogera kyayogedde yegendereze kati buli omu amusindisa abeere embega wa munne kumwogerako ssentebe buli omu amuleetera olugambo kaakano tugenda okuva eyo twatuukira eno ew'omuwandiisi mwala gye yatuukira siyeteese nange siri waka lwaki yatidde kitaawe yasanzeyo nnyina n'amukalakata yamuyombesezza bingi nnyo omwana w'omuntu omukulu nga naye kaakati kyewunyisa gwe kitaawe okukyalo kyonna ekitiibwa kyalina entebe gyatuddemu eyo bassentebe n'otandika kumuswaza buswaza bwotyo leka naawe muswaza nnyo abaana muswaza opapa wenna ebintu ebirungi biri mu maaso opapiira wano opapa olaba yagwa mu mbizo soweedi yamasuka bwabuuka abanga jansi kaakano tukwate kuba okudda erudda apalala kumbe oli eno sali sebo oli mukwekweka okimanyi wanteeka ku intelligence ya nnaku mmeka wiiki namba kyembadde ndi munange tuli mu kunoonya nze nkubanja
ekyokuba ndi sente zabula bino omanyi obyaga naye sinafuna kati nkole ntya omuvuka sooka omukutatu w'essente zaffe nze manja yo banze manja gwe nangani abanja ye mirundi emeka ngo ngamba tumunonya nga onimba bulimbi kitono nnyo ono ssebo yakola omulimu naye sente tebaamuwa ate naye kituufu omulimu tegwaggwa kubanga sente ono tebaazimuddiza naye oli yagamba takolera bwereere oba sente zirabisa oba tezirabisa aba akyabanja kakati omuwandiisi ono kyakola kwe kujjewa ssentebe mukulu munne abe ng'amubuulira obuzibu obuliwo omwana atandise okulabika ndi atambula nnyo n'agaana munange omwana oyo nze nina obulwadde obunneerumira saalolekani ebizibu byange ngattako ebizibu by'omwana n'amugaanayo omwana okuba nga ayenjera ku kyalo kuno buli wamu agenda atwala akabuto akajjena akazeeri ssentebe gw'oswala munange tewandiswadde bulaza omwana talina waawumulira okuwujjala kwalema ssentebe munange wandimuddidde muwalawo omwana namubuulira mwana nga twamugamba omwana ne tumugamba kino omwana tumugamba kiri omwana tawulira emputu emulinga emputu awutuma buwutumiza ati mwana yawutuma mputu yafuuka emputu ne mugamba tokola kino omwana naakola kino ne mugamba akola bwoti omwana asammuka busammusa ati owulidde ne ngamba kati omwana ono ye tugenda mukolera ki n'awalandala ali mukutambula atambula ddeno neero kati ate funa obuzibu ekyo kyonna kiba kikwatagana ku ffe nze bwe nalabye bwentyo omwana nemukwata nemuteekewa naye nga okumukuumira ewange ate mukuumirawo lwakubanga kale bambi omwami ono yatwala obuvunaanyizibwa bwonna obwasoboka okulabikani ategeeza ssentebe ng'omuntu omukulu munnange abe ng'agenda mu maaso ekikolwa ekyokwekuba mu kifuba nakunyamba okubanga asala ku bbanga ligenda okubanga naye mwana oyo gye naakoma okumuteeka ebirowoozo bye ku mutwe sirina kye nnwana nakyo okugyako obuwangaazi bwange agenda kuba alwana na buwangaazi omanyi stress nzibu nnyo buli ogenda maaso ne wesaako ebirowoozo ebingi otandika okiraba ng'ate obonaabona olw'ebirowoozo ebyo n'ebimbe ne byongera okuluma byogamba nti nosimanyi abonebonera kyenkana ali mukubonaabona n'agamba munnange omwana waali abonyeebonye omanyi okubonaabona kuteeka abantu mu kuyiga abantu abasinga bye baba tebabonyeebonyeeko tebayiga naye ono yamugamba nti kyabonyeebonye kimala ng'owulira munnange adde saagala kumusonyiwa muntu oyo muntu bw'akola ensobi wabaewo ebintu bye batasonyiwa muntu n'akola ekintu akamuveeko nakomyewo eko osanga naaba n'atebengera eri Katonda kiyamani neyanza nnyo neyanze omwana oba omukkiriza okulya ekyo kintu kirungi nange kale nno kyeyamaani mukwano gwe ng'amaze ogenda maaso n'okulika ndi amubuulirira kyeyamaani yasalawo neyeekuba mu kifuba nga bukkiriza webali kubeera muzanyi era n'amugamba abe ng'akwata ekuba omwana amusonyiwe nkeni weebale kumusonyiwa yayika yamusonyiwa bajje bakukwata kati ng'amugagwe ngenda kusiba nze tosobola kuntambuza nenkola mirimu gya intelligence nga tewali wadde kyovaayo nange omusajja nnoonya ekintu ekyokukola omanyi ogenda okweretera poliisi ekuyambe omusajja naye n'afuuka ekirala obukadde 10 bw'alina okuleka ni banoonya bazze tebamanyi naye batandikira naye ofiisa yatambula seba alina okuba ng'akola ekisoboka kyonna akuuma olubuto luno nga luli mu position eyo obolooza kiyita kyangwe mulaba mbuto gejja mu bantu naye nga naba balina ssebo okuzirabirira ssentebe mukama wange munange tebansiba gwe gumunya mukulu mu ofiisa oli awo oliwo otudde wenfunira gwe ddaawo afande naawe bambi afande yakanda muyita afande kakani munange ogenda okwetegereza musajja mukulu ng'ajja kwekonkona sebo tubadde tuzze jangu muyita omwana akabayita akagugu omwana ono katambula nako ebyo biba bizibu omuntu okutandika okuba n'abatambula n'engugu
Eyi bannakusweta taata. Kitaawe yamubuulira emirundi mingi. Munnange nga bwe nagamba kati omwana mbadde mmuleese nga musajja munno mukulu munno. Tuwe nga tugenda maaso munnange ensonga eno obe ng'ogiraba era eyo n'ensonga eriwo yakuzimba buzimbi omwana omulabi. Katwagala taata bansonyiwe ng'era ebyana ebiweng'emefu we biba. Byana ebiriwo okuswaza bakadde baabyo. Ndati sijja kuddamu taata. Taata naye alina olumbe lwe olumuluma. Ate omwana naye amwongerako ebirowoozo. Kati nga mugamba mpitaako munnange aye naakola ki? Naye ng'ekikolwa nga kino kye kyavangako abazadde bedda okulabika nti baalwalanga nnyo obuko. Omulala niko okulwala obulwadde obw'okujugumira n'alwalira ddala. Kale nga mugamba ssentebe kyokoze kirungi nnyo era weebali kulabika nti omwana ye omuddiddemu. N'olw'ensonga eyo ono ng'asala okulabika nti akwata ku babe nga yeeyongerayo. Efirimu egenda maaso. Kaakati oluvannyuma genda okwetegereza waliwo ajja asugumbya. Ano si be babbi, waliwo omubbi muyaya azze kukola. Oyayi baagala okukola bandanga azze akajja akanonyemu omunyolo akalibbize ssentebe. Neno seba abaniga balina amaanyi kubanga wano osobola okubbawo. Ssentebe naawe mwami. Mwami zukukabi. Owulira embwa ezibogole bweru mpulire olujja oku. Yazze n'ebikola byonna mbazzi. Ayina ejjambiya embazze obuweekulo. Ono atalina maanyi ye mulwadde omugonvugonvu. Owulira. Ekataawe leka kugira otyo. Onze okusa otulo tolina okwekanga obukanza otyo. Lindako. Balumbye. Saagala bintu byakuntawanya. Eri bali mukuba yasooka nakuwummula. Jjukira ono omwami si mwangu. Omwami ono si mwangu. Kyava yeesitukamu omu. Simanyi oba olaba. Oli n'amuleka wali. Kati n'ayitawo. Gwe. Ayina oluyi lwakuba Chamani kwagaidde bambinde kaba ngambi waguza TV empya gye mbadde nnonye naye sirikiddira. Wano tebabbawo. Terera. Wano toddangamu. Siruwala. Ejja wano wabbawo gasiyo yakubba